Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news ekigudde mu parliamenti y'eggwanga erya Uganda si kya bulijjo era nga kikubye bannayuganda enkyukwe abo abagoberera era abazze bagoberera emikutu gino n'ebyo bye tuzze nga tubatuusaako ekiri ku parliament twogera ku ye 12 jjukira olunaku olwaleero bali mu kuwunzika kye tuyita financial year eya 2025-2026 tulyoke tuyingire financial year eya 2026-2027 kano oyinza obutakategeera kakati kiki ekigudde ku parliament General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye baagala okubaako sente ze beewola jjukira wakati ng'eggwanga lya Uganda likyagenda maaso n'okuba nga libanjibwa era nga nzize nkutemera nzize nga nkugamba Uganda sente mmeka ezigenda maaso n'okuba nga zigibanjibwa Uganda sente mmeka ze tugenze maaso n'okubeera nga twewola kakati nkuleetedde agamu ku mabanja agabanjibwa Uganda wabula ng'ekigenda maaso lwe lunaku olwaleero oluli mu kufundikira kye bayita financial year eya 2025-2026 lwe lunaku olusembayo last day kati parliament ng'ekubirizibwa Jacob Oboth speaker wa parliament omupya amaanyi mangi nnyo n'omumyuka wamanyiddwa nga Thomas Tayebwa eyamyuka nga Anita Amongo bwe baakavulanga ssente z'omuwi w'omusolo kakati wenjogerera bano bawadde beetu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni okugenda mu maaso n'okuddamu okwewola ssente omutitimbe n'obutitimbe. The Parliament of Uganda is scheduled to sit to consider a government request to borrow approximately 734 billion Ugandan shillings equivalent to 168.9 million euros from UK Export Finance UKF and the Citibank. The funds are intended to finance phase 2 of the solar powered irrigation system project. Eno project eya solar power system yeewolebwako ku ssente zengenda okugamba kakati abakulu parliament eggwanga erya Uganda ng'ekubirizibwa Jacob Oboth bazzeemu ogenda maaso n'okuba nga bakkiriza gavumenti ya mukama waabwe egendeddemu n'okuba nga yeewola ssente on behalf of nze naawe omuwi w'omusolo ssente zigenda maaso n'okuba nga zeewolebwa ziri mu kuyinjiwaza n'okwongera okukuza ebbanja eribanjibwa eggwanga erya Uganda kakati byonna mbikuleetedde ogenda biwulira ogenda kutya njagala okutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku olw'enkya lugenda kubeera lunaku lwakuna parliament eggwanga erya Uganda egenda kutuula era ndooza batuula kololo budget ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 egenda kusomebwa nkya kino kiba kitegeeza olunaku olwaleero nga 10 ogw'omukaaga tukyali mu financial year eya 2025-2026 kati financial year ku lunaku olusembayo ng'eggwako lwe lunaku olwaleero gavumenti bagiwadde ebbeetu babali mu kugiwa ebbeetu kuba wenkoledde akatambi kano nga parliament etandise era order paper njifunyeko kopi wano ngenda kubeera nga njikusomera order paper eriko ensonga egi ekitatera kubaawo parliament olunaku olwaleero etudde ku nsonga emu tewaliwo nsonga ndala era ekisinga okwewuunyisa bulijjo parliament ogiraba ng'ennamba zibeera ntonotono wabula olunaku olwaleero kyewuunyisiza bannayuganda okulaba nga parliament ejjudde ekubyeko obugule nga bagenda kuwa approval General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye bagende maaso n'okuba nga beewola ssente on behalf of omuwi w'omusolo nze naawe ekyewuunyisa ebintu ebikolebwamu ssente zino ezisinga obungi zebbibwa ziva ku zino ezeewolebwa era nga kigambibwa nti ezimu ku zo ziba tezigenda kukola ebyo ezimu ku zo zisaasaanyizibwa bakulu mu State House nga Ssemujju Nganda ataakomyewo mu parliament bwazze ng'abyogera. Uganda has spent 5 trillion on Museveni in 5 years. President Museveni has budgeted 479 billion for his residence, State House, next financial year. State House is one of the benefits extended to the President under the President, Vice President, Prime Minister's Emolument and Benefits Act. Ebigambo ng'ebyo Ssemujju Nganda azze ng'abyogera ssente ezisinga obungi ezisaasaanyizibwa mu State House munnange tezibaako mbalirira kakati olunaku olwaleero abakulu bagamba twagala kubaako kasente ke twewola on behalf of bannayuganda obuwumbi 734 gavumenti y'omukulu eyagala kubeera ng'ebwewola kakati kigambibwa parliament erabika teyina maanyi gagaana kubanga jjukira mu parliament y'ababaka ba parliament abaliyo ennamba esinga bawuliriza muzeeyi agambye kyayagala kirina okuyita kakati sente billions and billions of money ezigenda maaso n'okuba nga zibanjibwa bagenda kwongerako endala kino kiba kitegeeza nti nze naawe sente ezibanjibwa eggwanga erya Uganda zitukakatako kubanga gye buvuddeko nakuwa vidiyo bw'obanga obadde ogoberera nga nkunnyonnyola butya sente zo bwe zitukwatako era buli omu sente z'oteekeddwa ogenda maaso n'okuba nga osasula eggwanga lya Uganda we liba nga lyakugjawo mabanja ago kakati wenjogerera ng'amabanja tebannaba kugaggyawo
okumanya ssente mmeka ze tubadde tusasula kati ku mabanja bongeddeko. Ngenda kukusomera amabanja Uganda gebanjibwa nga ba creditors mulimu World Bank, mulimu Exim Bank of China, mulimu IMF, African Development Bank, mulimu UK Export Finance Bank. Kakati nga wetwogerera bwe bagenda ate okwewolako kyokka already atubanja eggwanga erya Uganda ate era gwe bagenda okwewolako ng'ennaku z'omwezi 11 nkugambye lunaku olw'enkya lugenda kuba lwakuna omwezi ogw'omukaaga 2026 budget gye ba-approvinga. Bw'oba obadde ogoberera omukutu guno nakusomera budget y'eggwanga erya Uganda embalirira ya 2026-2027 budget ya ssente ezaayisibwa. Budget eyo Parliament neja approvinga. Parliament gye bakozesa okukola bino byonna. Kakati budget eyo eri approved eya 2026-2027 olunaku olw'enkya lwegenda ogenda maaso n'okubanga esomebwa. Kino kitegeeza olw'enkya mu butongole lwe tutandika financial year eya 2026-2027 era kiba kitegeeza nti ssente zino ze bali mu ku approvinga olunaku olwaleero bazeewole. Zino ssente ziba zitutwala okubanga tuli alooni ku lunaku olusembayo olwa financial year 2025-2026 era ziri balibwa mu byafaayo gwe zaagoberera nti ssente ezo zeewolebwa mu financial year 2025-2026 era kinajjukirwa Parliament ya Jacob Oboth ebimu ku byasookerako okukola kwe kutegeeza eggwanga erya Uganda nti twewoze oba tukkiriza gavumenti okugenda maaso n'okwewola ssente ezo ziri mu butitimbe n'obutitimbe nga bwe nzize nkikugambe era ngenda kukutuusako ne mu Parliament olabe ekiriyo embeera nga bwegenda maaso n'okubanga etambula naddala nga mmaze okubeera nga nzijawo akalango kano era oluvannyuma lw'akalango ngenda kukubuulira ssente mmeka Uganda zebanjibwa nkubulira nawa we ziraga. Batugamba nti ssente zino ziba zirina projects ezigenda okukola wabula ate bizuulibwa oluvannyuma nga ssente zino abamu ku bakungu zibbiddwa era abakungu bano abazibba bazitwala mu kyeta personal interest oba bazikozesa ebigendererwa byabwe ne ziwunzika nga tezigasizza ggwanga. Kyokka eggwanga we liba libanjibwa nze naawe tubalibwa eri abo abagenda okuba nga basasula ssente ezo era ne wetuyimiridde olunaku olwaleero wompulirira bino obanjibwa ssente eziri mu bukadde nga 2,600 ng'eno looni gye tugenda okwewola gye nkugamba sinnaba kuba nga ngigattako. Kati kkiriza tujjewo akalango nzije njikugattireko nzije nkubuulire ssente mmeka ze tugenda okwewola n'ababadde batubanja already nga bwe tugenda okwewolako nkubuulire ne ssente tulina kuzisasula ddi. Ogenda kuwulira nno byitiisaamu bino. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeera omu kwabo basooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula. Kakati gwe amaze obbikola genda mu comment section nga bwe nkugamba teekayo obubaka ku nsonga zino zennyini ze tuba tukuleetedde. Oluvannyuma lw'obubaka buno tujja ne tugenda maaso n'okubanga ate tubuyitaayitamu ne nsobola okutuusaako byonna nga bwe bitambudde n'obubaka obwo ne mbusoma okwongera okutegeeza kyensonga tugikuwasaganya bulamba lamba. Kakati nkutwala mpola otegeere ssente ez'omuwoomusolo wawe zigenda maaso n'okubanga zigendera nze naawe zetuteekeddwa okubanga tusasula. Uganda egenda maaso n'okubanga yeewola bakikola systematically nga toyinza nakubanga okitegeera nti eggwanga lyo ligenda maaso n'okubanga lyewola. Twafunye order paper eyo nga bw'ogiraba era nga ku order paper tebaataddeko nsonga nnyingi era ng'omulamu ogubatuuzizza gwokka gwe guno gw'ogenda okuwulira. Bagambye order paper bweti bwegamba fourth sitting olutulo olwokuna of the first meeting mu lusinkano olusooka of the first session of the 12th Parliament of Uganda. Olutulo olusooka mu meeting esooka mu session esooka eya Parliament ye12 ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku olwaleero babadde bakutandika ssaawa 4 zennyini era zigenda okuwera ssaawa 4 nagambye kanindeko kuweggulire lino zigenza okuwera ssaawa 4 nga bano abakulu bamaze okugenda maaso n'okuba nga batandika ensonga zaabwe era ssente z'omuwoomusolo nga bamaze okugenda maaso n'okuba nga bazitandika okuzisalira amagezi butya bwe tugenda okugenda maaso n'okuba nga tuwa mukama waffe olukusa okugenda maaso n'okuzeewola. Ku order paper ne bateekako tugenda kusooka n'essaala prayers basoose kusaba administration of oath ebyo nebigenda maaso n'okubaawo communication from the chair byonna ne bigenda maaso n'okukolebwa. Kakati wulira
Number 4 on the order paper, motion for a resolution of Parliament to authorize government to borrow up to 168 million euros from the UK Export Finance. UK Export Finance ye UKEF eri gye nakugambye already ebadde etubanja nga tebagenda kwewulamu eno yokka, baagala bewole ne mu kye tuyita City Bank for the development of solar power irrigation systems project phase 2 nga kigenda kutwala oba nga kitutte eddakiika 3. Minister of Finance, Planning and Economic Development nga yagenda okugenda maaso n'okuba nga akwasaganya omulimu ogwo, era olumala bino House adjournment bagenda kuba bawunzika wenkoledde akatambi kano nga Parliament etandise. Simanyi oba gwe kakutuuseeko ddi, naye nga tusobodde okutuukawokko ng'embeera eri mugenda maaso n'okuba ng'eba, era abakulu batudde ne bagenda maaso n'okuba nga batandika, naye ng'ekisinga okunyiiza mu bino si ze ssente obungi bwazo, wabula y'engeri gye zisaasaanyizibwamu. nga Ssemujju bw'azze ng'akugamba emirundi mingi, ssente ezisinga obungi zitwalibwa mu State House eyo ne zisaasaanyizibwa kumpi ku muntu omu ne famire ye yokka. Uganda has spent 5 trillion on Museveni in 5 years. President Museveni has budgeted 479 billion for his residence, State House, next financial year. State House is one of the benefits extended to the President under the President, Vice President, Prime Minister's Emolument and Benefits Act. Approved budget for State House this financial year is 508 billion, which was increased to 967 billion through supplementary requests. State House has learned tricks. They request for half of what they will spend in a year and keep increasing it through supplementary requests. The reason I have singled out State House is because it is even not complying with the Public Finance Management Act. If you look at their policy statement, policy statements are supposed under Section 12 of PFM 8 to contain vehicle utilization report, but State House is embarrassed to provide this information. They are no longer providing it. It's a legal requirement. They have this time even removed the list of staff, the one we were sharing last year where they have Mzushiani, Catherine Kusasia. Now they have plucked it off, yet the law says it must be there. I propose that we decline approval of State House budget until they have complied with the law. Ssemujju Nganda ng'akyali mu Parliament, lumu yagaanako n'agamba naye bano abasajja buli kaseera baleeta request kusaba kwagala kwewola. Era ye ng'agamba olumu tugaanengako essente ezo kubanga olumu tetumanya na biki bizigenda maaso na kubanga zikola. Kakati olunaku olwaleero njagala tuyiteeyite mu kiwandiiko kino, gwe atamanyi ssente zino zigenda kukola ki, wulira ekiwandiiko kuba nakugambye bino oba omanyi oba tomanyi oba oyagala oba toyagala bino bikukwatako. Ekiwandiiko kifulumye makutu baguyita Yolo Africa. Parliament of Uganda to vote on 734 billion Ugandan shillings solar irrigation loan. Ababaka ba Parliament bagenda kuba ennaku z'omwezi nga 10 lwe lunaku olwaleero wenkoledde akatambi. Ssente z'omuwomusolo ezibadde zeewolebwa zino nga tezimala, abasajja bakomyewo baddemu beewole ssente endala. Wulira mu kiwandiiko wano we batugamba. The 12th Parliament will hold its 4th sitting of the first meeting of the first session on Wednesday, June 10th, 2026, with the lawmakers expected to consider a government request to borrow approximately 733.7 billion Ugandan shillings to finance phase 2 of the solar-powered irrigation system project. Government y'eggwanga erya Uganda yasabye Parliament olunaku olwaleero kibadde kikakasiddwa kyegenda kutuula era etudde. Nga batudde kuki kugenda maaso n'okubanga balonda era nga basalawo ababaka bawendowooza zaabwe tiddala mu butuufu twewole ssente zino, omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente zino tuzeewole tugende maaso n'okubanga tuddukanya projekiti eri eya solar powered irrigation system, nti Uganda ebeere ng'ekendeeza okulirayinga ku masannyalaze babeere nga balirayinga ku solar naddala mu departments ezimu. According to the order paper, the House will debate a motion seeking authorization for the government to borrow up to 168 million euros, equivalent to 733.7 billion Ugandan shillings from UK Export Finance, UKEF, and the City Bank to support the expansion of solar-powered irrigation infrastructure across the country. Simanyi oba project zino tulina obusobozi okusobola okugenda maaso n'okuzirambulako
ne tulaba nti ddala ssente zino zagenda maaso n'okubanga zikola kubanga awo wetulaga. The sitting will commence at 10 a.m. with prayers followed by administration of oath. Wano babadde batunnyonnyola biki bigenda okubaawo, kati njagala owulirize wano. The proposed financing is intended to support the second phase of the solar-powered irrigation system project, a key component of government's efforts to reduce reliance on rain-fed agriculture, improve food security, and mitigate the effects of climate change. Bino byonna bakulaga nti eno project gye bagenda okuteekamu ssente ezo egenda kusinga kuyamba nze naawe. Kubanga eggwanga ligenda kulekeraawo okuliraayinga ennyo ku kibayise rain-fed agriculture, obulimi nga bwakulinda nkuba. Toza bajja kuba bakozesa irrigation gundi project zino ze boogeddeko okulaba nga basobola okufukirira kola biki. Njagala ogende mu comment section ombuulire. Phase 1 of the project focused on the installation of irrigation pumps and water distribution systems in selected areas. Phase 2 is expected to extend the program to additional districts and farming communities, particularly those vulnerable to prolonged dry spells. Government y'eggwanga erya Uganda, Phase 1 sente ze baspendinga nazo ngenda zikugamba. Kakati Phase 2 bagamba nti ezo sente zigenda kukola omulimu gwe Munnayuganda gwe weetaaga okugenda maaso n'okubanga owulira nakugambye eno si ensonga nnyo. Njagala kutwala ku ssente zitubanjibwa na butya bwe tugenda zisasula, baani abazitubanja baazituwola ddi okugenda okugattibwa zino. Wuliriza kyokka jjukira nkugambye ssente ezisinga obungi zibbibwa bubbibwa nga ne speaker omupya mu bimu ku byasoose okwogera simanyi oba kwabadde kwegula oba byabadde bitya. Mu bimu ku byasoose okwogera mu speeches ze yagambye mbu ofiisi ye mwe yatudde mbu yasanzeemu obuwumbi 24 cash money 24 billion Ghana shillings. Mbu era ye wa mazima nnyo agenda kuzizzaayo oba agenda kuziteekawo zikole ebintu ebirala ebigasa eggwanga. Wabula mbu yasanze obuwumbi 24 mu ofiisi y'owa speaker nga kigambibwa okuba nti zaalekebwamu Nalongo Anita Amongo. Jacob Oboth simanyi kino bayabadde akitegeeza. Zero tolerance to corruption. I have no money to recover because I didn't spend any. The first thing I have done is that the money that was being in the office of the speaker, 24 point something billion, we are resetting it back. That money is going to the committee. That money is going already beginning this financial year. Oyo bamuyita Jacob Oboth kakati ye speaker aliko olunaku olwalero awa parliament ene ye12. Kakati wuliriza sente ezibanjibwa ne project mwe zibadde ziteekebwa wabula n'engeri gye zibadde zifuutyankibwamu. Omanyi Busega Mpigi Express Construction Loan twakuwa amawulire zaali ngenda kusomeza 28 wakati wa 28 na 3 omwezi gwali gwa 10 omwaka 2025. Parliament y'eggwanga erya Uganda yapproving era yakkiriza gavumenti okugenda maaso n'okwewola sente eziri mu buwumbi 894 kwabulako katono nnyo okuwera akatabalika. Zaali million euros 188 nga mu za Uganda zikola approximately obukadde 188 894.6 billion Ghana shillings nga sente ezo zaali ku constructinga Busega Mpigi Expressway. Wabula wuliriza mwezi we gwali gugwa omwaka gwali yali wakati wa 28 na 3 omwezi gwa 10 2025. Kati omwaka gwa 2025 nga gusemberedde okuggwako gavumenti ya General Kaguta Museveni kye yakola ng'egenda yeewola ssente kubanga parliament yali ebawadde olukusa. Era ssente zino kigambibwa okuba nti extends commercial external debt stock, ssente zaayongeza ebbanja gavumenti y'eggwanga erya Uganda zeebanjibwa kubanga zino ssente ekyamazima zaali nnyingi nnyo. Era ekisinga okwewuunyisa wuliriza wano, plagued by severe structural design flaws and massive land acquisition delays, millions were paid out to ghost property owners. Nakugambye ssente zisinga obungi, jjukira tulina oluguudo lwa Entebbe Express Highway. Lugambibwa okuba nti mu nsi yonna lwe luguudo lukyasinza okuwemmenta ssente nnyingi ennyo, naye ate si lwe luguudo lusembera ne mwezi ennungi. Kigambibwa nti ne ku luno ssente zino zigenda maaso n'okuba nga bubbibwa wali mu records ne ziraga mmeka ezaspendingibwa kyokka ate oluguudo nga teruzifaanana. Kati wano batugamba nti ssente zisinga obungi tukimanyi
zaagenda mu kuliyirira bannannyini kifo oba bannannyini bifo ebiri okumpi n'oluguudo olwali lugenda okuyita. Obadde okimanyi nti abakungu mu kitongole ekyakola omulimu ogwo mwalimu abaawandiisa amannya agataliiyo ne batandika okufulumya ssente kye bayita ghost property owners, nti wano twaliyiridde abantu 1,000, twaliyiridde twakutte ssente ne tuliyirira abantu nga 150 naye nga 10 tekiriiko, ng'ezo ssente bazikubye. Obadde okimanyi nti waliwo kye bayita severe structural design flaws, abasajja abaadizayininganga abamu baakolanga biri feeke, era gavumenti nefiirwa ssente esinga obungi nga zigenda mu baawalizibwa okukola kye bayita redesigns, nga kino kyagenda maaso n'okuba nga kikosa entambula y'omulimu ogwo, ate ne ssente ogenda maaso n'okuba nga zifa. Kyokka ekyewuunyisa bwe ziba zisasulwa Munnayuganda ebyo tobimanya, wabula ate mu kusasula ogenda maaso n'okifiiringa. Wuliriza, Paalamenti mu Desemba wa 2025 era yaapuruvinga gavumenti ya General Kaguta Museveni baagikkiriza okwewola akatabali kakalamba n'obuwumbi 675 euros obukadde 385, nga ssente ezo Paalamenti yakkiriza gavumenti egende maaso n'okuzeewola, era 2025 yali aggwako gavumenti ssente ezo yazeewola. Ekisinga okwewuunyisa kirowoozebwa ti ssente ezimu zireka zaali zigenda na mu kalulu. This pushed Uganda heavily into the fiscal red zone, adding a substantial commercial interest burdens onto taxpayers. Okitegedde nakugambye bino oba tonnabitegeera weetaaga okufokasinga ennyo ogende maaso n'okubitegeera. Paalamenti mu mwaka ogwo oguwedde yakkiriza gavumenti ogenda maaso n'okwewola akatabali kakalamba n'obukadde 675 nga baali bagenda kuzeewola kye bayita Land Merchant Bank Development Loan. Ssente ezo gye baazijja nga ssente ezo zaawaliriza gavumenti y'eggwanga erya Uganda okubeera ng'etuuka zaagisindiikiriza paka mu kye bayita fiscal red zone. Si red zone TV wabula fiscal red, baatuuka kwegamba mu zooni enzibu ennyo ey'okubeera nti ekyamazima ssente ze beewola zitandise okusukka okusinziira ku ggwanga ssente ze liba liyingiza ne ssente ze bafulumya. Kino kiba kitegeeza nti eggwanga lituuse mu kattu. Mujjukira eggwanga lya Sri Lanka ekyalituusa ku bantu okwekalakasa nga eggwanga ligudde financially nga libalangirira kye bayita bankruptcy. Uganda eba etuuse mu layini eyo kye bayita red zone, kye bayita fiscal red zone. Eggwanga liba lituuse mu mbeera ey'okubeera nga ssente zitandise okuba nga zitabuka, gavumenti ssente zeeyingiza ne zeesaasanya nga tebikyamaakinga. Kakati ago amabanja gatutuusaawo. Tukyagenda Desemba wa 2025 era Paalamenti y'emu yaapuruvinga oba yakkiriza gavumenti okwewola ssente obuwumbi billions 313 313 billion Ugandan shillings kebayita Kayunga Bale Galilaya Road Tamaking Pre-Financing. Waliwo oluguudo oluva e Kayunga oludde Bale paka Galilaya. Gavumenti yalwewolerako obuwumbi 313. Kyokka jjukira nkuwadde akatambi Anita Amongo yekka nga tugyeko ssente ezigambye okuba nti zaamusangibwa nazo n'ezo zize ziweebwa abantu nga Bampuuga n'abalala. Mu ofiisi ye mwabadde musigaddemu obusente obutonotono obuwumbi nga 24 bwe baasanzeemu. Kati ng'obusente obwo bubadde busente butonotono kwezi ezibaddemu. Kakati gavumenti yo ku luguudo lw'e Kayunga Bale Galilaya Paalamenti yabakkiriza ne beewola obuwumbi 313 era gavumenti n'ebwewola 2025 nga ggwako. Neewulira this commits future national tax revenue directly to single source foreign contractors, reducing domestic procurement liquidity. Era na zino nazo zongera akazito ku ggwanga erya Uganda. Nkyakutwala nno Kampala Malaba meter gauge railway rehabilitation, oluguudo lw'eggaali y'omukka ku nsonga y'oluguudo lw'eggaali y'omukka oluva e Kampala paka Malaba mbu meter gauge railway rehabilitation. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda Paalamenti yabakkiriza wakati wa 2023 ne 2024 Paalamenti yabakkiriza okwewola euros obukadde 727 nga mu za Uganda bwe butabalika busatu nga bugenda kuteekebwa ku luguudo lw'eggaali y'omukka, era nga kigambibwa nti singa ddala zaateekebwako singa lutunulanga muntu.
government yagenda neewula ssente ezo nga 2024 yakatandika naye wuliriza wano substantial commitment fees accumulated due to slow initial procurement execution and sluggish disbursement. Buli ssente gye beewola eriko negative side. Parliamentary probes cited heavily inflated procurement costs for steel slippers and materials alongside unexplained variations in contractor pricing. Okimanyi Parliament egenda maaso n'okukizuula nti twabakkiriza beewole obutabalika busatu naye ssente zo baazibbako era ezimu zaagendera mu mbeera etategereka nti waliyo bakontrakita abaasabanga ssente bagenda okukizuula nga bakontrakita abamu tebali nayo kyokka ate basabye ssente nnyingi eza leba n'ebirala bifaanana bwe bityo nekizuulwa tikirabika abamu ku bakungu mu gavumenti baaliko ko mu ddiiru ey'okubba ssente ezo. Teweewuunya nti abamu balina ssente nnyingi ezitalinaayina era ezitagambibwa nako. Greater Kampala Road Construction Project mujjukira enguudo z'okudda okuzimba enguudo okuddaabiriza enguudo mu kibuga Kampala bulabula project ezo muzijjukiranga enguudo ezimu baziddaabiriza. Parliament mu mwaka gwa 2023 mu makkati awo baapuruvinga era bakkiriza gavumenti okugenda maaso n'okwewola akatabalika kalamba n'obukadde n'obuwumbi 775 1.775 trillion Uganda shillings nga mu za dola ziriyo nga mu bukadde 405 eza dola zetujja okutegeera amangu. $480 million approximately 1.775 trillion Uganda shillings mu kibayita Greater Kampala Road Construction Project. Gavumenti y'eggwanga lya Uganda mu makkati ga 2024 ne bagenda kituufu ssente ne bazeewola kubanga Parliament yali ebakkiriza nga bw'egenda okikola. Heavy interest charges on undisbursed components as in institutional delays slow municipal physical infrastructure development. Ssente zino newankubadde bagenda ne bazeewola nti waliwo amagoba agaateekebwa mu ssente zino ng'ekyamazima mangi ekyali kisusse w'omulamuzi nga kyokka bino by'omu mabanja bigenda maaso n'okuteekebwa ku ssente naye waaliwo ate oluvannyuma lw'okuzeewola ng'ebyo bitadde ebbali olwo kye bayita mismanagement. Funds were trapped in administrative gridlock across Kampala Capital City Authority and local municipalities. Large portions were diverted to convert administrative allowances instead of laying uliriza. Waliwo ssente ezabbibwa wansi mu kitongole kya KCCA n'abamu ku bakungu oba abaali mu ddiiru eno. Ssente ezisinga obungi zaagenda maaso n'okubeera diverted ne bazikozesaamu ate ebirala mbu basasula allowances z'abakozi mu kitongole kya KCCA ne mu bitongole ebirala ebiri connected ku nsonga eno. Kyokka ekyewuunyisa nga bazeewola ku ddaabiriza nguudo nga kitegeeza gavumenti y'eggwanga erya Uganda ssente nga Parliament bwe bakkiriza okuzeewola si bwe baba bagenda okuzikozesa ekyo kye baba bataddeyo. Olwaleero batugambye bya irrigation bikoze bitya kakati onaawulira. Masaka Mutukula Road Construction Agreement mu 2023 nga ggwako Parliament yakkiriza gavumenti okugenda maaso n'okwewola ssente era gavumenti neezeewola nga 2024 atandika zaali muza Chinese yuan CNY muza Uganda yenewe obuwumbi 691 ze ssente gavumenti ya Uganda ze yeewola oluvannyuma lwa Parliament okubawa olukusa. Wabula wulira, this money imposed of budget contingent liabilities that pressure the central bank's medium term cash flow projections. Buli ssente gye beewola ejjirako ekikolimo, ejjirako ekintu ekibi ekigenda okutulugunya nga tekigenda kutulugunya nze naawe ffekka wabula nga kigenda kutulugunya munnayuganda. Naye ate okwewola tekukoma, basigala bagenda mu maaso n'okuzeewola. Lisiti eno nnene nyinza obutagikumalirayo, kankuyiseemu lukwakwayo nkutwale ku nsonga endala. Waliwo kye batugamba Ecobank and DBSA budgetary funding loan. Waliwo ssente ezakkirizibwa Parliament okwewola zaali obuwumbi 942 gavumenti neezeewola mu Juni wa 2025. Ebyaddirira nja bikugamba. Waliwo kye bayita local commercial bank domestic supplementary loan obuwumbi obutabalika 3 n'obuwumbi 15,000 gavumenti y'eggwanga erya Uganda yazeewola mu financial year quarter 3 eya 2023-2024 Parliament ya approvinga nga 6 December 2023. Ngenda kubuulira ebyaddirira
okulabirira ku ssente ezo. National Budget Deficit Support Loan, gavumenti y'eggwanga lya Uganda yeewula obutabalika bubiri okuva mu institutions ez'enjawulo naddala mu IMF, ate nga kigambibwa ti ssente ezo nazo zajjirako ebizibu bingi nnyo. Waliwo kye bayita Domestic Market Borrowing Expansion Strategy. Bino byonna nkyagenda maaso n'okubanga mbikuddiramu kubanga wano obudde buba butono ate nga nina okubanga nkutuusaako ebirala. Tuli ku Parliament egenze maaso n'okubanga etuula nekkiriza omukulu agende maaso n'okubanga yeewola ssente endala nga bwenzi kugambye. Kakati ate nga tukyagenda maaso, njagala kusooka kukugirawo Uganda batubanja ssente mmeka ezigattiddwa ku ezo era bebaani abagenda maaso n'okubanga bazitubanja. Nga ku zino ssente zengenda okugamba kwe njagala ogatte eza euro obukadde 168 ezikkiriziddwa beziri Parliament wenkoledde akatambi kano ze babadde bali mu kuteesaako butya bwe bagenda ogenda maaso n'okubanga bakkiriza gavumenti egende maaso n'okubanga ezeewula kati nga tebannagikkiriza. Njagala nkutwale lukwakwayo mu ssente zino baani abazitubanja era bazitubanja kuki. Wuliriza, waliwo ngenda kuwa creditor ssente then neddirwe twazeewula ne lwe tulina ozisasula. Ku zino saagala ogatteko ssente Uganda zeeteekeddwa okusasula ng'ezisasula eggwanga lya Congo. Kubanga tubadde tukiraba emirundi mingi nnyo nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda yeewola ssente ne zigenda maaso n'okubanga zikola ebintu ebitali mu layini n'ekyo ekizeewozezza. Era amabanja gano gagenda maaso n'okubanga gasasulwa munnayuganda abasinga obungi muba mumanyi, abamu muba temumanyi. Kati njagala okukulaga ssente zino baani abazitubanja, bazitubanja lwaki. Mpuliriza, World Bank IDA ye largest multilateral lender owa Uganda yekyasinze otuwola. Bwe twogerera World Bank etubanja ssente eza dola obuwumbi 6 n'obukadde 710, 6.71 billion US dollars nga bwe tuzizza mu zaawano. World Bank etubanja obutabalika 24 n'obuwumbi 300, 24.30 trillion Ugandan shillings. World Bank zetubanja. Ssente zino twasinga kuzeewola nnyo newankubadde nga kikyali continuous. Wakati wa 2015 ne 2025 gavumenti y'omukulu wegendedde maaso n'okwewola ssente ezo, naye ng'ekyewuunyisa ssente ezo Parliament emala kuba walukusa. Era emirundi mitono nnyo gavumenti yegenda maaso n'okwewola ssente zifaanana bwe zityo nga terina lukusa lwa Parliament. Genda mu comment section ombuulire ebimu ku birungi Parliament byekoze bwemubanga n'ekyo kyekimu ku byo. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yeewola akasente akali eyo kenkugambye World Bank ketubanja kesimanyi oba kanaasasulwa ddi naye nga batugamba, wuliriza, waliwo kye bayita 40 ya typical life cycle yeringa deadline. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda uliriza nno wano waliwo akattu. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda eteekeddwa okusasula ssente ezo obutasukka mu 2065. Era tuli mu 2026. Emyaka 4 okuva kati simanyi oba abazeewola banaabaawo okuzisasulako oba bazeewola bo baveewo. Kakati nze naawe tugende maaso n'okusasula ssente zino onaawulira. Naye nga yo World Bank zizo ssente zeetubanja kati ate tebikomaawo. Wuliriza, Exim Bank of China, largest single country. Uliriza, Exim Bank ebanja Uganda 2.10 billion US dollars. Obuwumbi 2 obwa dola mu za Uganda approximately bwe butabalika nga 7 n'obuwumbi nga 6, 7.6 trillion Ugandan shillings. Exim Bank ene tuwoze ssente naye ng'okusinga ssente ezisinga obungi zajja mu kye bayita Isimba Dam ne Karuma Dam then ne Entebbe Express Highway. Kubanga jjukira nkugambye oluguudo luno olw'Entebbe Express Highway lugambibwa okuba nti mu nsi yonna lwe luguudo olukyasinze okuwemmenta ssente ez'omuwomu, ssente nnyingi. Era nga ssente ezo ziruteeka mu kubeera nti lwe luguudo olukyasinze okubeera olw'ebbeeyi, naye ate si lwe luguudo olusinga okunyirira. Kakati ssente zino zirina okusasulwa between 2030 and 2040, 20 year maturity loans. Mwegyo emyaka ssente zirina okuba nga ziweddeyo. Exim Bank zitubanja. Kati genda mu comment section ombuulire by 2030 ne 2040 abazeewola banaabaawo oba nze naawe abagenda okubeerawo ffe tugenda okuzisasula kuba ffe tulina okubeerawo. Kakati abazeewola bo bakyagenda mu maaso n'okuba nga bazeewola. Ne tugenda International Monetary Fund
wamu ne African Development Bank, zino tuyinza ogiteeka mu category other multilaterals, batubanja 3.61 billion US dollars. Kakati ate ulira bano ze batubanja zisinga neza Exim Bank. IMF ne African Development Bank babanja Uganda obuwumbi 3 n'obukadde 610 eza dola, nga bw'ozizza mu za Uganda batubanja obutabalika 13. 13 trillion Ghana shillings government y'eggwanga erya Uganda, IMF ne African Development Bank ze batubanja. Majorly between 2020 and 2025, pandemic relief and budgetary support mu biseera bya COVID, Parliament ya approving era yakkiriza government okugenda maaso n'okwewola ssente nti zaali za kulwanyisa kirwadde ekyo ekya COVID-19 ekyewuunyisa. Ssente ezimu mujjukira bulungi nnyo nti abamu ku bakungu baazibba, naye ate zirina okusasulwa obutasukka 2045, 2045 and 2055, 30 year maturity. Naye nkuwa emyaka gino lwa nsonga ngezaako kukulaga nti abali mu kwewola ssente zino waliwo possibility ennene 99.9% chances okubanga tebagenda kubeerawo, nga naye ate be bali mu kuzeewola. Kati nze naawe ng'ate ffe tulina okuzisasula, ate nga nze naawe tulina 150% chances okubanga tujja kubeerawo. UK Export Finance, uliriza, eno gye bagenda okwewolamu. Eno ye banka, kubanga bano batugambye UK Export Finance, UKEF and Citibank ze bagenda okwewolamu euros obukadde 168. Kakati ate na wano mu kiwandiiko kye nnina bandaga nti eno bank already oba institutions zino already zitubanja. UK Export Finance etubanja 0.39 billion dollars. Mu za Uganda batubanja akatabalika kalamba n'obuwumbi 410. Kati ssente ezo ze batubanja twazeewolayo wakati wa 2018 ne 2024 for Hoima Airport and Industrial Parks. Eno banka gye bagenda okwewolamu ye banka eyatuwola oba eyawola Uganda ssente ezaakola ekisaawe ky'ennyonyi ekye Hoima ne Industrial Parks eziri e Hoima yukira oluvannyuma lw'okuzuulayo amafuta. Kati ssente ezo zirina okusasulwa obutasukka 2033 and 2044, 15 to 20 years maturity. Njagala okutegeeza abazeewola mu 2033 ne 2044 okakasanga banaabaawo by chances, pandikira akaawo. Waliwo kibayita private commercial banks, Stanbic Bank, Trade Development Bank ne banka endala zibanja Uganda, wuliriza, 1.79 billion US dollars. Stanbic Bank ne banka ezo zenkugambye babanja Uganda mu ssente za Uganda obutabalika 6 n'obukadde 448, 4.68 trillion Ghana shillings. Zino ssente zeewolebwa wakati wa 2021 ne 2025 patch budget deficit. Ssente zino zaali naye gwe ulira looni eno baajeewola lwa nsonga emu, nga ekyali kyewoza ssente zino obutabalika 6 n'obuwumbi 448. Government yazeewola. Weba kugamba budget deficits kiba kitegeeza nti kino kibaawo nga government ssente zeeyingiza, ssente ze expenditures, ssente zeefulumya nyingi nnyo okusinga zeeyingiza. Bikuli omusajja alina baminisita 8, baminisita bonna balina zi convoy, balina ne ziridika, balina benefits endala z'otamanyi. Abaka ba parliament bali mu 15 plus government spendinga ssente nyingi nnyo okusinga zeeyingiza. Kati budget eyo okubalansinga bagenda mu maaso n'okwewola ate. Kati kino banki kugereze kuki? Kiringa bw'onaakwata ssente nga mbadde nkubanja tinogenda ne weewola onsasule, ate eri gye weewoze nga nayo olina okuteekamu interest. Simanyi oba oyinza okukitegeerawo. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yeewola ssente esobole okumakinga ne bajeti yaabwe, nga ssente zino zirina okusasulibwa obutasukka 2027 ne 2035 short time 5 to 10 years limits. Nga ssente ezo gavumenti erina zisasula 2027 wo bagenda kubaawo, naye ate era tekigaana era bagenda zikama mu nze naawe. 2035 abamu tebagenda kubaawo nga bamu batandise nadde okukonkomoka ng'ennyenje. Other small lenders, Islamic Development Bank, eggwanga lya Bufalansa n'eggwanga lya Japan, bano bonna babanja akawumbi ka dola kalamba n'obukadde 24 eza dola ze babanja eggwanga erya Uganda.
4.48 trillion Ugandan shillings batubanja obutabalika buna n'obukadde n'obuwumbi 480 spread across various specific infrastructure projects. Zino sente nga zeewolebwa wakati wa 2012-2025 nga zigenda kubanga zisindikibwa obanga zisaasaanyizibwa mu infrastructure projects. Zirize nakugambye simala kuzimba nguudo, simala kugira mu masomero, simala bikibe bwe bityo. Gavumenti yazeewolera obutabalika buna n'obukadde n'obuwumbi 480 nga sente ezo nazo zigenda kusasulwa nze naawe. Naye mu biseera ki between 2035 and 2050 wano tuli 100% sure nti bano tebagenda kubaawo abamu kubali mu kuzeewola kubanga obala 2050 leero nga 2026 waba tewabulayo emyaka nga 24 kati waliwo ayina emyaka 8 ayinza ziweza ne bwana abaziweza ajja kuba tategeera bulungi. Waliwo kye bata domestic public debt own locally. Uganda mu sente ze yeewola wano locally ebanjibwa obuwumbi bwa $19 billion US dollars muzawano bwe butabalika 68 n'obuwumbi 6 n'obuwumbi 8 mu 6. Zino zengendo okusomera ze sente government zirize nkuwadde ze sente government zebadde yeewole ebweru w'eggwanga ng'ezeewola externally. Kati zino zengendo okuwa government ya General Yoweri Kaguta Museveni ezeewola internally wabula with the authorization of the Uganda Parliament. Ewatulwa omubaka owuwono wange betwasindika ogenda maaso n'okubanga bateesa beba approving loan zino government y'omukulu zegenda maaso n'okubanga yeewola nga bwe bakikoze olunaku olwalero nga Parliament wenkoledde akatambi kano ng'etudde nga gwe gumu ku mirimu emikulu gye babadde batuulidde ogenda maaso n'okubanga bakola. Kakati wulira sente ze beewola wano short term and long term. Local pension funds ng'ekitongole kya NSSF babanja Uganda uliriza NSSF ebanja government ya Uganda 5.99 billion US dollars nga muza Uganda obutabalika 21 NSSF bwebanja borrowed continuously every month as citizens uliriza wano statement je bangambye borrowed continuously every month as the citizens save for retirement. Gwe gyokoma okusavinga sente za jukira ne sente ezo savinga ku mpaka bobanga omanyi oli mukozi wa company emu nga company ekujjako sente za NSSF buli mwezi government ezeewolayo kyokka ate gwe buli mwezi bazikusalako teweerabira nti sente ezo tebazikute toziteekayo kyeyagalire nkakasa tewaliwo wano aziteekayo kyeyagalire wabula oziteekayo kubanga kyabuwase kirina mu mateeka ga company ezimu olina okusasula sente za NSSF. Kati sente ezo gyokoma oziteekayo gye bakoma okuze kuba bano batugambye bazeewula continuously every month. Jukira naawe bazikusalako continuously every month bw'obanga ofuna musaala. Sente zino zirina okusasulwa between 2037 and 2043. Kyokka mu egyo emyaka before 2037 waliwo abantu abakaddiwa. Jukira sente zino abantu bazisevinga mbu beeterekera bukadde mbu era bajja zikozesa mu bukadde bwabwe. Kati jukira wenjogerera bino waliwo eyakaddiye ng'atuuse mu myaka egisobola okuweebwa sente ezo. Waliwo agenda okukaddiwa omwaka ogujja atuuke mu myaka egirina okuweebwa sente ezo. Abakulu bazeewolayo buli mwezi lwe muziteekayo. Kyokka zirina kusasulibwa 237 ne 243. Abamu bajja baba baazirya nga tebaliiwo. Local commercial banks, Centenary Bank, Stanbic Bank, DFCU Bank, zonna omugatte zibanja gavumenti y'eggwanga erya Uganda obuwumbi 5 n'obukadde 140 eza dola nga muzawano bwe butabalika 19. Borrowed weekly ziri gavumenti etambulira ku mabanja gavumenti y'abakulu eri mu bbanga. Borrowed weekly through Bank of Uganda Financial Auctions. Zino sente bazeewola buli wiiki. Era bw'oba omanyi osasulwa sente okuva ebweru w'eggwanga. Sente ze mulaba zidireyinga abakulu bano abamu kigamba kwa nti banka baba bazizeewozeeko ne bazikozesaamu awo ne babaawo ze bazza ezimu tezidda. Naye wulira Uganda shillings 8 trillion due within 1 year. Uganda shillings 11 trillion due in 2 to 5 years. Banka zino sente ze babanja Uganda eteekeddwa okusasula obutabalika 8 mu period ya mwaka gumu okuva wenkoledde akatambi kano. Obutabalika 11 bwa kusasulibwa mu period ya myaka 2.5 okuva wenkoledde akatambi kano. Bank of Uganda nayo sebo bajeewolamu ebanja Uganda obuwumbi
bubiri n'obukadde 93 eza dola musa Uganda bwe butabalika 10 naye kati ezo bazeewo consolidated into formal bonds heavy rate financial ya 2024-2025 mbo zirina okusasulibwa obutasukka 2040. Offshore stroke foreign investors, foreigners buying local bonds 1.90 billion US dollars equivalent to 6.89 trillion Ghana shillings purchased actively between 2022 and 2026 zino kubera nga sasulibwa between 2027 and 2037 medium to long term bonds. Other retail investors, circles, companies and individuals, Uganda government etambulira ku kye bayita amabanja. Kakati nkugambye bino bigenda maaso n'okubanga byapeninga tebikoma bino byenkusomedde zezezakewolebwa paka wentukidde ku lunaku lwenkoledde akatambi kano. Naye waliwo ze sinna kugamba eziri mu kuteekebwa ogenda okwewola era ng'ezo ze nkugambye ze zimu ku ezo ze bagenda okwewola. Kyokka nga wetwogerera ne bajeti yennyini eyayisibwa, bajeti eyo egambibwa okuba nti nayo egenda kusinga kutambulira nnyo ku mabanja agagenda okugenda maaso n'okubanga geewolebwa. Yensonga lwaki parliament eri mugenda maaso n'okukozesebwa okubeera nga eyaprovinga sente ezo. Budgeti gye bagenda okusoma enkya ya butabalika 84 n'obuwumbi 309 84.39 trillion Ghana shillings egenda kubeera nga esomebwa olunaku olwokuna lwenkya nga 11 mwezi ogw'omukaaga 2026 sawa zigenda kubeera 8 bagenda kubeera Kololo Ceremonial Grounds era nga budget eyo ye ya financial ya 2026 2027. Olunaku olwalero tuli mu kumalirizaako kye bayita financial ya 2025 2026. Kitegeeza parliament ene najjukirwa ti mu financial ya 2025 2026 yakkiriza oba ya approvinga okusaba kwa government ya Yoweri Kaguta Museveni ng'enaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga 2026 bagende maaso n'okubanga beewola obukadde 168 obwa ssente eza euro nga bwe kitegerekese era nga bwe kigenda maaso n'okubanga kyapeninga. Kakati parliament bwetyo bwegenze maaso n'okubanga ekawangamula. Kyokka ng'enkya bagenda kutuula tutandike financial ya 2026 kiba kitegeeza nayo tewewunya nga bagitandise n'amabanja oluvannyuma lwa budget olwo n'embeera n'etandika. Buli kyonna ky'ozzenga owulira ono waliwo obuzibu ozzenga owulira ebibeerawo nga budget yakafuluma. Kati financial ya mu butongole etandika nkya. Emisolo gyonna gye twakusomera egigenda okuteekebwa ku seminti bw'oba obadde olaba seminti nga bamulinnyisa manya badde bamulinnyisa ku lwabwe mu butongole bibadde tebinnaba. Omusolo gwateekebwa ku bizimbisibwa okuli seminti, langi n'ebintu ebirala mu butongole gutandika nkya. Omusolo gwateekebwa ku mafuta, petroli ne diesel bitandika nkya. Emisolo mu butongole gigenda kutandika lunaku lwa nkya. Omusolo ogwateekebwa ku kye bayita cosmetics n'ebirala byonna mu butongole bitandika lunaku lwa nkya kubanga budget lwegenda okusomebwa era lwe tugenda okuyingira mu butongole mu financial ya eya 2026-2027 ate ng'ebisolo egyo gyateekebwawo era gye tugambibwa nti mu financial ya eya 2026-2027 tugenda kubeera nga tufeesinga ebintu ng'ebyo wammanga byenzi waggulu byenzize nga nkugamba soka kati gwazagoberera bigenda kukusanga weetegese. Bwe yawagira naawe ogenda kuba wabeera affected. Naawe atawagira ffe abatawagira tulina omukisa gumu nti ebyo bijja weetegese era oba obisuubira. Kakati ono eyawagira yajja kuba amanyi munnaye bo tebajja kukosebwa. Kati bigenda tunyigira wamu okutandika n'olunaku olw'enkya lwe bigenda okuba nga bitandika mu butongole. Newankubadde ng'abamu olwawulira nga biyisiddwa bo ne batandika okulinnyisa era ne bagenda maaso n'okuba nga bakubye akasente naye ng'akasente ako bakakubye mu bumenyi bw'amateeka kubanga bino bitandika lunaku lwa nkya mu butongole amateeka bwe gaba nga gakugobererwa. Kakati nebaza abazze mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe naddala ku nsonga zino. Abatannaba kubanga musubscribinga ku channel eno nga tonnaba nakuteekayo obubaka bwo kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kadeka notification bw'omala nawe ogende maaso n'okuba nga ate oteeka obubaka bwo mu comment section tusobole okuba nga tusisinkana mu updates eziddako nga bino biwedde. Naye kansooka nziggyewo obubaka bwensanga mu comment section zino ze tuba twakozeeko. Namukisa Safiina webale kubanga okyaliko ku mukutu gwa Red Zone TV obubaka bwatuuse awo no bamuyise Ipasa nabale kubanga kwoli agambye Red Zone you are doing a great job. Munaye gwasinga okubanga oberako
ono bamuyisani ali live Gladys K from Kuwait. Gladys K webali kubanga obeerako asinzidde mu ggwanga lya Kuwait gyawangaalira gyakakalabiza ate era gyalabira omukutu gwa Red Zone TV. Bamuse Harriet Kisaache webali kubanga kwoli Kamande Mande webali kubanga kwoli nga bulijjo Muniru Kalenzi webali kubanga ogoberera ngera bulijjo ono bamuse Kaseta Kawule webali kubanga nawe kwoli Geoffrey George Nanyonjo nawe bali kubanga ogoberera Ndawula Daniel webali kubanga nawe kwoli Sharifu Mwanje webali kubanga ogoberera Akamande Mande nga bulijjo bali kubanga kwoli Ramise Ronald Mutebi nawe bali kubanga ogoberera Bukirwa Jamira nawe bali kubanga kwoli obaka bwatuse George Kalule webali kubanga nawe kwoli Tugumisiriza Robert nawe bali kubanga ogoberera Ramise Nampi Masalo bali kubanga kwoli Omuse Michael nawe bali kubanga ogoberera agambye I like your videos munaye we bali kubanga oberako Majoba Isimanga bulijjo bali kubanga kwoli Esther Brownstein nawe bali kubanga ogoberera Jamil Nsubuga we bali kubanga kwoli Muniru Kalenzi nga bulijjo bali kubanga kwoli Bamuyisani Masape we yeyita Edith Mirembe nawe bali kubanga ogoberera bamuyise Josephina Nakanwaji we bali kubanga nawe kwoli Dembe Julius nawe bali kubanga kwoli Ramise Sauda Sounds nga bulijjo bali kubanga kwoli Luziana Wambi bali kubanga nawe kwoli Ramise Bashir Sechitoleko nga bulijjo bali kubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV Ramise Susan Global Sera nga bulijjo bali kubanga kwoli Josephine Nakanwaji bali kubanga nawe kwoli ku mukutu message yatuse Kiyemba Isima nawe bali kubanga ogoberera Joyce Buteme we bali kubanga kwoli Ramise Rose nawe bali kubanga ogoberera Immaculate Banoba we bali kubanga kwoli Rama we bali kubanga ogoberera Akron we bali kubanga nawe kwoli Reshape Uganda nawe bali kubanga ogoberera ono bamuyise Christian Ronaldo we bali kubanga kwoli Josephine Nakanwaji nga bulijjo bali kubanga kwoli Samuel Mukasa we bali kubanga ogoberera Imelda Odongo we bali kubana nayo kwoli Msime Ntalidia nawe bali kubanga ogoberera ono bamise Setuba Devi nawe bali kubanga kwoli n'abalala mwenna mwongere okubanga muteeka obubaka bwammwe mu comment section naffe twongere ogenda maaso n'okubanga tubuyitaayita muso mwe bali kubanga mukyagoberera omukutu guno tukyagenda maaso n'okubanga tugatusako updates zonna sigala ku mukutu guno naddala gwamaze okubanga osubscribinga ate genda ne mu comment section teekayo obubaka bwo tubeere nga tutambula ensonga tujja genda maaso n'okubanga tuzikutuusako katuuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.